kyamazima nali mukubye buuza dereva oba ye escort oba dereva oyo omunene ayambala ebya black oba iyo kala gye bayita nali mukubye nze nali mukubye era Ssenyonga ne ntuna maaso ge bwene nze Musumba Ssenyonga nali mukubye nga buzibu ki sente tosobola kuŋŋamba nva Kyengera temunnona nvaayo saa 10 nina okubeera mu studio for the early morning show temunona temumanyi mwoba enkuba etonnya oba tetonye temwagala bimanya okitegeera kati then nze omwana wange yali ku kitande Mmengo nzize mbagambe omwana wange mulwadde najja ne mubuuzo yagala male kufa muleeta wano mumulye ng'omutulide mu maaso bwoti oyo omusajja simanyi oba ye dereva oba yaani oyo munenenene najja nenyimirira wa parking obudde bwe mbumanyi olwo ne show saagikola nze nenyimirira awo nembaga najja nengamba gwe nkola naye oyo gayo mukeezi oba omumanyi asoma amawulire ga ssaawa emu ne mugamba mukeeze leero nnonye ssente zange Morris ne mugamba saabeera na mwana nga mulwadde na biki buli omu nyangamba Pacho we are behind you lwakuba ffe bati okuva ekigera ne mbagamba today I want my money omwana namuleka Mmengo nendekera I think I had a friend yes kati tusaazi ali Dubai she's called Vicky ne mugamba Vicky saabeera wano nina gwe mmanja ate nze ngende kati nkozeko ennaku nga 3 ndikumpewa I'm trying to pretend nga bw'omanyi nti empewo tu pretending nti we are okay nga we are not fine kyo ngikola naye ngisika tekola ki tejja olunaku olwokuna omwana nga aliko oxygen nga ne but today I'm not going kangendeyo nsabe ssente zange oba gugwe actually leero nsazeewo gugwe emyezi 3 zino gyagenda okumpa girina wezigenda okuntuusaako agugwe eyamunzaalamu akimanyi kasita nti omwana we muyina oba kutuula akakulya mmere na biki tizoke naye leero kiggwa n'omulumba nengenda nga ndiko n'obumansuka mba nvaayo bwe nti ne mulaba nga zimuleeta saawa nga nyo manyi atuukawo nga 4:30 awo 5 nennyimira ku parking wenyini wagiteeka enjeru mmotoka ye nennyimirirawo kaakati ne bajja balina ezo ezimukulembera biki ebyo ne babuukako biki ne bajja kati waliwo ono oba bodyguard yalina mukigo bamukinaga you Pacho why don't you live there simanyi what to put daka ne mbanga atawulidde I'm talking to you why don't you live kati mujjukira mukama wali mmotoka ano ne mugamba oyo mukama wo gwe njagala oyo I want my money today abonna bali mmotoka biki Tony gye nakozesa ndoza yamanya that day I need money nemba gamba do you want my child amala kufiira Mmengo ndyoke nzije mu mpesente zange oba mu mpesente zigenda muziika and yet I have money here choka kati bagale sente ddagala ndigule ningo asina how to get whatever ono gwe twogerako Musumba process byenjogerako amaziga gayise dda nkola bicho kyegeera ne najja mazeeko ne mugamba njagala sente zange ne ngenda in fact nali njagala nakugulawo musikeyo mu motoka I was so emotional that day because according to the condition je nalika mwana ngaliko oxygen nina gwe manja nenza aganya okumpa nenga bo bali abanywa buli kaseera ne bagamba omwana ye najja na signing emitwalo nga 3 mafuta bichi oshegeera actually olunaku mutabali lwe yakola embaga twali tusazeewo tugende tukole akavulu ku Serena akirabe era naawe bakolera embaga eyo yali tasasudde bakozi naye yali mugezi nnyo era abamu wali okugundi yaliwo era n'asasula nga abiwulidde tugenda lumba bakuwa handi in handi osaininga nga facilitation tasaininga nga ko bakuwandisangako kino ekitongole nga company yateeka mu bintu bya church bintu nte byekisiru bakuteekawo nti simanyi oli Asha it is a facilitation for something Linda ko Top Media Group is not registered okugamba what Top TV Top Radio Teri they don't pay NSSF they don't nothing bakusasula in fact ebasasula na mu banka bali basasulirawo abaana ba sales 10 benako ogenda obangamba nti yali nti tasasulirako ddala commission waabwe kakati omu bwe yatandika okubeera nga ageziwala mubaweerawo yakomekereza agambye akale nedda tubitwale mu banka sente zonna obulango bwe bujja bugende mu banka abaana babanja nze nebuzo bano badaddala bantu ba Katonda oba kiki lwaki batufeera batulimba
Gwe oba oyagaliza abantu bokubeera obulungi nze nga tonjagaliza kuba bulungi. Gwe oba emmotoka esobola oyagala ebeeremu amafuta nze yange lwaki tebaamu mafuta. Bw'oba oyagala omwana wa ali ekantu akalungi nze owange nawe nange mwagalize. Ate si nti ompa buuyo nnyamba mbikoleredde. Kati we yafuluma najja simanyi biki ne mugamba pastor I want my money now and if my child dies I'm going to bring that kid mumulye. Those were my words. Kosha kisuse. Wamala si akolera myezi 3 nange nina abaana nange nsasula rent abaana bange basoma abaana bange balina okulya abaana bange balina okwambala medical eryawo biki biryawo byonna. Nenze nenkola guno omwezi ne tubeerawo nakuza omwezi ne ziwera nga 2 oba 28 ne bakuwaako omwezi gumu emabega. Otegera oba n'otambuzaako emyezi nga 3 n'osabayo ku ssente ne bakuwayo ka advance. Tugeze ofuna emitwalo 5 ne bakuwa 25 oba 2 oba 10. Byalimu okusoma amawulire twafuuka basiru okusoma amawulire. Episode zino nazirese twazitandika mwezi gwa 4. Okusoma amawulire banalozi balooza tuli basiru. Naye tetwalina byakukola. Twagala nnyo abantu mutegeere ebigenda mu maaso mu nsi ey'emwoyo mwe gye muyita ensi ey'omwoyo mu Uganda. Abasumba abasinga actually sina abasinga bonna si basasuzi. Aliwo yaŋŋambyeko nti Pastor Kayanja alina omuze gw'okubeera ng'atwalako abaana ku sseena n'aspending emitwalo nga oba akakadde plus obukadde plus. Naye nga naye ebyensasula si bye biri awo ebiyimiridde obulungi. N'ennyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwa eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetoolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera ng'owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kye kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate says zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba oyagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Abali ku Uganda ey'enkya mbaniriza nnyo mwebale tugoberera nze muzukulu wa Gawunga Moses Wamala. Njaga tugoberera ensonga gyenzize tutambuza of course ekwata ku ddembe ly'abamawulire. Yes, natandikako zeno with Gabriel Bule, Carlton Scovia Nakamya n'abalala ku nsonga y'abasumba abeefuddemu koko abasolooza akabbo Monday to Monday overnight zibanga overnight. I have a pastor who banks 100 million per week ali mu lubaga muno naye baloneze bamubbako n'alaajana n'asibisa omuntu. Makerere Kavula bankinga I'm told actually buli lunaku embizi ze Nakasongola ne Matugga. Embizi? Yes, alunda embizi. Pastor Jackson Senyonga. A bank embizi azipendingirako roughly 10 million on a daily ze South Africa. Embizi ze South Africa. Ze South Africa gye zaava. Ekika kyazo kale. Yes, it's alleged zeeyo yazina wano yekka mu Uganda. Kati yaleeta zaaki ziwooma nnyo okusinga eza wano. Kirabika zirina ebirungo bya njawulo. Ezo zetuya ze bakolamu anti abasinga bagamba simanyi bannange oyo nga ageze nnyo simanyi ali ku ARV ze bakolamu ezo. Ndowooza. Naye tulina struggle gye tuliko. Of course there are a lot of pastors abatasasula pay as you earn NSSF naye nga tulina facts nti balina
sente empitirivu. Embizi Pastor Ssenyonga zaalina kigambibwa nti it's a competition, alaba oli atunda omuceere, alima omuceere, waliwo alina faamu naki, kati yaleeta embizi naye abeere mu competition. But however tugenda byogerako byonna. Ate owekana niye asimba butunda naye oba ye competition anaatuuka ddi banne gye bali. Banno baleeta mbizi ze South Africa gw'oli ku butunda buno akaganda Moroba walireeseeko akatunda oba Kajamani. Mayimayireyo tetugenda mwogerako. Tuzze kubatasasula oyo ye ku kamera nkyogera. At least alinamuuko enjawulo ku bakozi. Alinamuuko enjawulo. So lwaleero wadde nange sikkaanya naye nnyo biki but ku ekyo kyo yes ate actually ku kya NSSF kyo is good. Pastor Rosias Bugingo simwinaako obuzibu ku salaries yes zakwatakwata mu kaawo katono naye bwe twagiramuko era ne zijja kale zaalwangawoko ne zirwawo nti omwezi ne tukanga mu 29 3 5 6 naye ate ekirungi kye nti wamala okugukuwa wayitawo wiiki ng'emu oba bbiri ka message ka NSS tuli ng'okafuna. Awo yo yenjawulo ye bakozi baga mulungi tabulako kabogo naye n'omubi tabulako kalungi. Ndine Pacho ono yakolerako azaakolerako ku media house yes ez'enjawulo naye okusinga ddala ez'abalokole. Tekikyali kya lugambo the media or press crusaders abalwanira eddembe ly'abamawulire okulaba nga their welfare is really revamped and uplifted. Mugwanga Uganda, we wrote later, actually buli mwaka Pastor Ssenyonga tumuwandiikira nga tumujjukiza. Ne mumujjukiza mti oyo musajja wa kikati yatamanyi nti abaakozesa balina okwambala kaleega, balina okugulamulawe, balina osasula ennyumba, balina osasula fees, balina okukola biki. Bo oba babeera mu luxurious life baloza bana bantu ki. Ne tugende Pacho wakolera ku top media group. Nze nali mukubye. Ekyamazima nali mukubye. Buuza dereva oba ye escort oba dereva oyo omunene ayambala ebya black oba eyo kala gye bayita nali mukubye. Nze nali mukubye era Ssenyonga ne wentuna maaso ge bwene nze Musumba Ssenyonga nali mukubye. Nga buzibu ki? Sente. Tosobola kuŋŋamba nva kyengera temunnona. Nvaayo saa 10 nina okubeera mu studio for the early morning show. Temunona temumanyi mwoba enkuba etonnya oba tetonnya temwagala bimanya. Oshegeera. Kati then nze omwana wange yali ku kitande Mmengo. Nzize mbagambe omwana wange mulwadde najja ne mubuuzo yagala male kufa muleeta wano mumulye. Ng'omutulide mu maaso bw'oti. Oyo omusajja simanyi oba ye ddereeva oba yaani oyo munenenene. Najja ne nnyimira wa parking obudde bwe mbumanyi. Olwo ne show saagikola. Nze ne nnyimira awo ne mbaga najja ne ngamba gwe nkola naye. Oyo gaye mukezo oba omumanyi asoma amawulire ga ssaawa emu kale still ne mugamba mukeze leero nnonye ssente zange. Morris, yeah? Yes, Morris. Ne mugamba saabeera na mwana nga mulwadde na biki buli omu nyangamba Pacho we are behind you lwakuba ffe bati okuva ekigere. Ne mbagamba today I want my money. Omwana namuleka Emmengo nendekera mu I think I had a friend yes kati stars na Dubai she's called Vicky. Ne mugamba Vicky. Saabeera wano nina gwe mmanja ate nze ngende kati nkozeko ennaku nga 3 ndi kumpeewo I'm trying to pretend nga bw'omanyi nti empeewo to pretending nti we are okay nga we are not fine kyo ngikola naye ngisika tekola ki tejja olunaku olwokuna omwana nga aliko oxygen nga ne but today I'm not going kangendeyo nsabe ssente zange oba gugwe actually leero nsazeewo gugwe emyezi 3 zino gyagenda okumpa girina we zigenda okuntuusaako agugwe eyamunzaalamu akimanyi kasita nti omwana we muyina oba kutuula akakulya mmere na biki tizoke naye leero kiggwa n'omulumba nengenda nga ndiko n'obumansuka aba avaayo nenyimirira we ya parkinganga nasooka nengenda waggulu waliwo HR akakyala kali keeruwe kati wakali katuulwa biki nenkagamba njagala sente ate mukama yeebaziko nze tunneebaliza mukama era yeebazibwe kubanga nali mukambwe nnyo nga buli ansala mu maaso oshegera so ne mugamba HR njagala sente ate but I supposed to sign simanyi yali mutoolonga ebintu ebyo nakwata mpola bambi ne mugamba is supposed to sign one ati but Pacho ate ne mugamba I want money
You go to Sengo, manyi sister wa Pastor Senyonga yakola ku bintu ebyo. Obyensasula wansi simanyi receipts metwale tugende yakola biki ebyo. Ate you go to Senga biki ne mugamba Senga for what? Nze si Senga wange basenga bange mbamanyi. Ningere mugamba Senga njagala ssente. Ate omanyi musumba tandala kujja manyi nakuza tawale mu office. Ale ne mami Eva simanyi biki biki. Mba nvaayo bwe nti ne mulabanga zimuleeta sawa nga nyo manyi atuukawo nga nyenye ekitundu awo 5. Nenyimira ku parking wenyine wagiteeka enjeru mmotoka ye nenyimirirawo akati ne bajja abalina ezo ezimukulembera biki ebyo ne babuukako biki ne bajja kati waliwo ono oba bodyguard yalina mukigoba mukinaga you Pacho, why don't you live there and simanyi what to put daka nembanga atawulidde I'm talking to you, why don't you live kati mujjukira mukama wali mmotoka ano ne mugamba oyo mukama wo gwe njagala oyo I want my money today. Abonna bali mmotoka biki Tony gye nakozesa ndoza yamanya that day I need money. Nemba gamba do you want my child amala kufiira Mengo ndyoke nzije mu mpesente zange oba mu mpesente zigenda muzika and yet I have money here. Choka kati bagale sente eddagala ndigule ningo asina how to get whatever. Ono gwe twogera ko musumba. In that process byenjogerako amaziga gayise dda nkola bikyo kitegeera. Ne najja mazeeko ne mugamba njagala sente zange. Nengenda in fact nali njagala nakugulawo musikeyo mu mmotoka. I was so emotional that day. Because according to the condition gye nalika mwana nga aliko oxygen nina gwe manja nenzaganya okumpa nenga bo bali abanywa buli kaseera ne bagamba omwana ye najja na signing emitwalo nga 3 mafuta biki oshegeera. Actually olunaku mutabali lwe yakola embaga twali tusazeewo tugende tukole akavulu ku Serena akirabe era naawe bakolera embaga eyo yali tasasudde bakozi. Naye yali mugezi nnyo era abamu wali okugundi yaliwo era n'asasula nga abiwulidde tugenda lumba okitegeera. So kati kwolwo n'avaayo simanyi n'ageza ne bakubira Senga najja ku mmotoka najjako okumpoya ne mugamba nze tolina byompoya afulumeyo I want to talk to him himself. Notampa sente zange. When I was coming here tebangamba first of all the money we agreed on yangamba agenda zimpa ne muzimpaako omulundi gumu then the next month muli kungamba simanyi biki ate sente teziwo facilitation simanyi ate nga sente bazikuwa in the name of facilitation. Bakuwa hand in hand osayininga nga facilitation tasayiningangako bakuwandisangako kino ekitongole nga company yateeka mu bintu bya church bintu nti ebyekisiru bakuteekawo nti simanyi oli asha it is facilitation for something. Linda ko Top Media Group is not registered okugamba what Top TV Top Radio Teri they don't pay NSSF, they don't nothing bakusasula in fact ebasasula na mu banka bali basasulirawo. Abaana ba sales 10 benako ogenda obangamba nti yali nti tasasulirako ddala komishoni waabwe. Kakati omu bwe yatandika okubeera nga ageziwala mu baweerawo yakomekereza agambye akale nedda tubitwale mu banka. Sente zonna obulango bwe bujja bugende mu banka. Abaana babanja. Nze nebuzo bano badaddala bantu ba Katonda oba kiki lwaki batufeera batulimba. Gwe oba oyagaliza abantu bokubeera obulungi nze nga tonjagaliza kuba bulungi. Gwe oba emmotoka esobola oyagala ebeeremu amafuta nze yange lwaki tebaamu mafuta. Bw'oba oyagala omwana wa ali ekantu akalungi nze owange nawe nange mwagalize. Ate si nti ompa buuyo nnyamba mbikoleredde. Kati we yafuluma najja simanyi biki ne mugamba pastor I want my money now and if my child dies I'm going to bring that kid mumulye. Those were my words. Kosha kisuse. Wamala se akolera myezi 3 nange nina abaana nange nsasula rent abaana bange basoma abaana bange balina okulya abaana bange balina okwambala medical eryawo biki biryawo byonna. Nenze nenkola guno omwezi ne tubeerawo nakuza mwezi neziwera nga 2 oba 28 ne bakuwaako omwezi gumu emabega. Kigenda oba notambuzaako emyezi nga 3 nosabayo ku ssente ne bakuwayo ka advance tugeze ofuna emitwalo 5 ne bakuwa 25 oba 2 oba 10 byalimu okusoma amawulire twafuuka abasiru okusoma amawulire. Episode zino nazirese twazitandika mwezi gwa kuna okusoma amawulire banalozi balooza tuli basiru naye tetwalina byakukola. Twagala nnyo abantu mutegeere ebigenda mu maaso mu nsi ey'emwoyo mwe gye muyita ensi ey'omwoyo mu Uganda. Abasumba abasinga actually sina abasinga bonna si basasuzi. Aliwo yaŋŋambyeko nti Pastor Kayanja alina omuze gw'okubeera nga atwalako abaana ku Serena n'aspending emitwalo nga oba akakadde plus obukadde plus
naye nga naye ebyensasula si bye biri awo ebiyimiridde obulungi. Pastor wamala olaba ssente ziyinza okubula naye tuuzo nnyinnyonnyole Pacho nti wange omanjayo emyezi 3 naye ssente zikyagaanye mu kukwatayoko guno ogumu oba ogira okwata gyo gino ebiri naye mpaamu period ya 1 month ngenda kuba neesootinze naye gwe enkya olina ka girlfriend oba olina akakazi katwewaanirako okawa $1 nga ye mwakikubye mu overnight ye ali mu $, swiminga wonna wayagala okubeera abeera hani manne njagalayo kino ekintu 500,000 ne baweereza message ye nanzifuna naye nga ffe wano ennaku etuluma naye ngo njagala nkole buli lunaku siina mafuta mmotoka yange siina mmere waka siina biki time rich nga ffe abalina n'emmotoka zaffe ng'ozipaakika because agasavingamu kasente naye ng'ate tulina ne kiri abantu balowooza ffe abakola ku TV ne ku radio tuli bagagga nnyo tuli baki wakulaba ku boda that is a problem wakulaba otambuza bigere obwo buzibu okugamba bannange ne tubanga obulamu tutambulira mu buli tutambula twebikiridde obutambaala tutambula tukoze ekyo kyegeera neera otuuka mune Pacho okyegera noswala noga bandabe ku boda bandabe ku sigamba nti boda mbi oba kiki naye balina kaliba mwe batutwalira bwansanga nnyo oba kakiraba gayi Pacho nwanywa kano yali badde alinga ku bintu bya mitwalo nga amarulu oba biki ebyebbeeyi ennyo okitegeera but I also have the other side of life okitegeera nti besides okukola eri nange ate nina obulamu bwange obulala ate we mba nkukolera nange nsanyusa naye abo abasajja bo boolaba beeyita abasajja ba Katonda baagala nnyo beere yes genda mutoyi yes jangu nsangula ebigere yes nsimanyi biki yes kyova olaba balina obwo obuntuntu obwo batambulirako obwo bweyita simanyi busumba biki obwo obubaliirako obwe yeko ne bwaka mitwalo neyanzira nnyo musumba kitegeera omuntu atulaba munnyonnyola ekiri ku top kuba abamu balowooza nti byetujja tuposta kati nze actually nalabye eyo post olunaku radio nentulika nenseka kati nze nali siri mukozi wa top nali mukozi wa Now TV oba mugijjukira bulungi mu COVID it was one of the best TVs TV eyo yali yasenyonga era nze okumpita okugendayo omusajja bamuyita laba mwerabira ayina envinvivi wano oba mumanyi yakolanga ku NBS he's called Itwara otegera so he calls me up because he was a manager nanga Pacho this and this so ne bampa current affairs show nga nkola ne John Maxega wa Capital so nga tujikola evenings era TV yongeri awo meters nga 5 from top so ne tubeera kati research netandika ng'okuvangayo sometimes gundi eraga nti tukola bulungi nnyo okusinga top biki okyegeera omusajja n'azimba omutima kyokka nga naffe tuli bakozi ne batandika nno okutandika kati ate ebiseera ebyo ffe ssente batuweerawo omusala gwaffe nga gugirawo mbadde manyi ekigendererwa kikoze remember Now TV ekyali ekigendererwa kukola nga ekintu ekiri secular nga si kya church exactly naye ate abali ero nga tukola bulungi nnyo okusinga ate abali ki kukiki ate naawulira n'azimba omutima n'agamba kakati oyo gundi akola engeri ajje nga akolenga n'eno akola engeri ajje n'akole n'eno ku musaala gwe gumu tegera so gundi itwala naga temufaayo tujja bitereza tujja kola bwete biki natandika nga otudingisa kati awo research ze sigumu si ebiri si esatu nga balaga nti ffe tusinga okukola ki obulungi as Now TV research ze biki nga atuuza meeting nagamba no I think some of you go and bribe Star Times there is no way you can say that you Now TV that started yesterday is beyond my top TV baddewo emyaka biki nayomera ddala olutalo ne lwalwama ngayomera ffe bastaafe ati kwolwo ne program ne zikyuka gundi ogenda kuva ku Now ojje ng'okola eno morning show ogenda kuva ku gundi ng'okola neno show bwe tokyegera things like that so or like kasaye mugagga waffe ati ne bituuka ku nsasula ne batudingisa jjukira tuli mu COVID ate tusula nawo nga n'emmere ya lutalo n'atugulira bu inch emu ey'omufaliso manyika 1 inch ng'okasulako ne tusulaawo nga tulinga abaana ba ssomero naye ne tugwawo ne tugamba it is okay katukole ne batuleeta obufaliso bwalinga 10 oba 70 ne babuyiwa mu ddoomu y'abawala nga tuziyita na ddoomu kati abawala tulina gye tugwa n'abalenzi so nga we would stay there tuddayo ewaka if you do a show Monday to Friday
ewaka bakuzayo like Friday weeyiya. Era ebiseera ebyo nga bangi twafuna mikwano gyaffe bano abavuga biroole biki nga olina ofuna mukwano gwo ow'empaka ow'ekiroole. Otegeera? Sobola otambula oddeko ewuwo Friday spending eyo weekend n'abaana bo. Are you getting my point? So but then tekyamulobera kubanga munanga ayeekera nnyo TV ye to the extent of okutuuka ogiggala ye kennyini. Emisaala nga ganyusasula abaana bavuddeyo winning success nga agenze kuwa bani. Pacho avuddeko nze nengamba kantuule ewange. John Makasega naye avuddeko yeddiddeyo ku captain beeti we. N'omwaka tegwawera. No, I don't think twaweza omwaka. Otegeera ninga yali nnungi nnyo nga afunye abaana balungi buli kimu nga kirungi. Chantal Bani nga bakoze eki. Sean Chimuli, actually Sean, I first used to do a morning show with Sean Chimuli. Yali ku NBS, I would do that show. Then evening eranga nina in Luganda, current affairs in Luganda, which I would discuss and nilikwata na masimu. Nenge ya morning, it's all about Luzungu and which So, nga buli omu atanze okugwamu amaanyi. Sean Chimuli nga yemalira n'omwezi nga tazze ku office. Oba weeks eziwerako. Oba okitegeera. So, buli omu natandika okugwamu awo amaanyi mpola paka station we yaggala. Baagigala. Kati ate ffenna n'atuyoola n'atuzza emmanga. N'abazzeeri. Kati ng'ayagala mbugudoze ekole ennyo kati. Ng'asuubira mujja kusitula ne kino. Weebale nnyo naye kino kyali kyagaana. Naye kyagaana. Ekyawali baakizira ekyokukyaki kyennyini. Ekyokukyaki tebakyagala nnyo simanyi lwaki. Ebyensasula otuuka ku gundi tukkirira wansi. Tukkirira wansi nansi okola morning show biki facilitation bagamba tugenda banona nga olumu bwe bakunona leero enkya bwe batakunona ate luli bwe bakola batya ate n'ayomba nnyo because tewakoze ne bakusala ne ssente naye nga it was their problem of not picking you up. Okitegeera mbeera kyengera top eri gundi oba mbeera maya. Okitegeera you have to come and pick me up nga driver olugamba gundi namukubiddeko nga takwata nze nenvuga nenvaawo how so nga ate bw'otaze mu isho bakusala ssente oba okuwa suspension naye ate bakuwadde suspe naye ate naawo babanja tebazikuwadde. I'm told nti emitwalo nga girenjingi ya 810 awo ene mistake gy'okola for instance ey'obutajja ku mulimu ezo ssente bazitema yadde ng'osasula obusente butono. Ate nga natuukayo ng'abaana bafuna emitwalo 2 abaana bafuna emitwalo 3 abaana bafuna emitwalo ndoza highest oba yali ku 5. No, sikulimba. Naye kale bali badde bazifuna. Naye ng'abaana akugamba maze mwaka mulamba sisasulwa naye nga bambi era engatto ye nga bw'ogitunulako era ekulaga nti maze mwaka mulamba takola ki. Abaana mu mawulire balina ennaku. Mu mawulire muli ennaku. Naye ngo bala bakwata kamera ne badduka. Omwana nadduka bambi omulimu gwagwagala. Naye mu mawulire gayiwase nnyo nga galimu ennaku. N'omugamba actually nze nasekanga naye n'ayitwala eri. Because I can't imagine. 5 months. Tosasula rent era nga amabuzi osula wammwe. Kyova olaba bo abasinga. Baagala nnyo era bakubuuza oli mufumbo oli mukyekegera. Era ogamba oli mufumbo nga balaba you responsible person tebakuwa nnyo mulimu. Baagala bana bakatandika akyalina ka boyfriend kasobola gamba mpeezaayo airtime kolera kino oba kino ne bakola ki. Naye ffe abantu abalina exactly nti omwana yalwadde njagala kusasula rent njagala kukola kino njagala kukola kiri. Baba balaba nti olina ekiddako. Naye bano abaana bali tebalina kiddako. Ssannyo nga bamukolera bbanga ki? I think kutop oba naliyo omwaka ye gwawera. Sibijjukira nze. Kuba nno n'okubeerayo nali sibyagala. Mansasulako emyezi 3 oba 4. Sikulima mbuze bano abaana ono Mildred ali kusoma kati amawulire ennaku zinaga NTV. Haise. Leave alone to Haise. To Haise at NBS. But yes, now we are talking about this girl. She's now era naye yava yalinga akola Kampala FM, ngakola morning show and then kati asoma weekend edition ku NTV. Okay. Oyo Muteeso. That chick otegeera. Tuyina ni success nkugambe yagenda eri. Baana bangi bavuddeyo nenga why? Amawulire buli omu aligadduka mune lwaki? Aba bosses batutamiza. Ate by the way tekiri mbasumba bokka. Buli yakola radio, buli alina media house wano. Alinga omuyaya alinga kyabana ku babba bakaaba. Wa myezi emeka.
Baba TV baliye kwa threatening ogoba abakozi abagobe era tolina bojja kuwandikayo balala totusina weena sasula abantu leka kubaawo nti wakoba nti ate bwera agenda bagoba buli akwatagana nange abagobe yasoose babadde balyawo ebbanga lyonna totumanyiira naawe musasula abantu nafuna sente mpitirivu ati weebale nya akikola every year otolaba ati yagenze kwesanyusa na mukazi we nakwesanyusa lwaki mwemba mwagala okusanyuka okubeera obulungi muloza abakozi baliye kuyakasasula January na February anedda ate okumanya babosi bano bamanyira n'okumanyira agenda natuyenaga ndoza Adamu ono ye musasule kati oyagala kungamba Adamu akola tebamusasula Adamu naye tasasulwa ebirala bireketo binjogeza naye ng'akyamazima ku Baba TV waliwo abasasula n'abatasasulwa ne ku toopu byalingawo media houses zino zimanyiira waliwo baleeta nga banye ono ye tulina omusasula ono ye akola bw'ati ono ye oyo tumuleke ono ye bw'ati nina information tibaliye kwa ayina byasinkana abamu ezaabwe zijja mu budde weebale nnyo otegera just imagine nti omwaka guno tuli mu ttaamu bbiri abaana balina responsibility ey'abaana naye gwe owulira otya nti gwokola naye ye yafunye ssente oba yali mu good life kanako omulaba akyukako kubanga ffenna mwemma nkola naawe there are some things byenkola nga bikulaga nti nze nasasuddwa oba biki naye nga gw'oli bubi otegeera olowooza nze nakola n'omutima nga mulungi abaana b'abannamawulire bangi abamu bali waka naye nga bali kwa mutoodi essomero nkyalinonya naye liri Kenya eyo millions and millions zasasula buli ttaamu zisukka mu 10 olaba so why would kyova olaba abaana bagamba katuve wano tugende wakiri tunaaze abakadde ebweru eyo kanve wano ngende naaze essuwaani oba nkole ki oba nkomba ebox somewhere Botani commissioning list y'abannamawulire abafulumye eggwanga Uganda abalina expertise okitegeera naye nga bintu bya kisiru people come abatamanyi kyakukola abatamanyi bya kyakola ki ojja ne weepaatika nti oli musumba naye nga tosasula abantu tokola ki naye nga praise God noyogera oluzungu lwonna noyagala olusinga n'abazungu bannanyiri oluzungu you know what a God somebody got a God you pay people salary binyiiza n'ebyo ebintu binyiiza nga bw'oyagaliza famire yo mutabani we yawasa na biki olowooza batabani b'abano tebaagala kuwasako bakyala Pastor Senyonga yasembayo sasula December omwaka oguwedde guno omwaka tasasula seewuunya olaba n'ebijanjalo n'emmere gyagaba mu covid yagigabira abantu nga abakozi be tabawadde emmere twagijjayo ku mpaka buli omu ng'agenda nayimira mu maaso g'ebbaafu kuba baatugamba buli muntu genda oyimire mu maaso g'ebbaafu kitegeera nga twagala naffe tufune ku mmere eyo yagigaba mirundi eja nga mmere korolo okulu teyajja nimbye naye nga ffe tatuwadde ffe nga staafu naye nga naffe twalaba nti agenda gigaba nti ye mulimu sabuni biki nange mbyetaaga n'ogiyimirirako ebbaafu bot sawa yokwata n'ogisitula n'ogiddusa n'okomaawo ofuna chance endala n'ositula oba olowooza nkulimba buuza ono omukyala ani yo yayimba tewali mbeera yani Joy Tendo mata teyali mukozi naye twaliyo kwolwo ekyali ku mmere yakiraba ng'oddusa ebbaafu emu n'okomaawo n'obbawo endala naawe oyagala nti ofune kasukaali ako na biki na biki kuba tewali musaala abaseozi benjogedde nabo baŋŋambye nti kuva COVID-19 abasinga baavaawo nga babanja ne babikoowa ne bamwetama ne bagenda nga commission tamusasula abamu baavaayo babanja miliyoni 15 10 sponsorship oba abantu ba sponsors bonna abasinga bali ku TV radio abaana bano bebabaleese n'abasinga baggwamu n'essubi kati njagala nkuwulira abantu abalina amagezi awo be bakolera top kati abalina amagezi actually awo waliwo omuntu alina amagezi omu yekka ndoza kati ne munne yagamuteekamu naye yalinamu olusumba lungi omutegedde morning show eyo yes bamanyi bulungi okitegedde bamuyitaani ono musajja aliwo Kamagu ye siniya w'amagezi gonna oyo akuba abantu nagala kati wenkwata balyeko ono ne mukuba enkyanga mpita nga mpayo obukadde bwange 5 sirikamu omubiru yali akyannyogoga naye oba naye yatandi naye era ndooza naye kati yagira okitegera naye oli akuba n'akuba n'olaba nti abadde avuga kavitiizi yayambuse kati ali mu Subaru yagivuddeko ali ku gundi tulinawo ne bishop eyatuferaferangawo najja n'akubamu awo bishop ntabaazi oyo wa one coin n'amuyita n'amuwa ssente yatufera zeyafera obukadde 62 nakulaba ku padro pio lubu okitegeera naye nga be bano be bakozesa
Oshegeera kakati awo topu ng'olina amagezi obeerawo kati yoyo gundi Kamagu ye Kamagu era teri mugezi era Kamagu waliva ku share ku manyanga ku TV manyanga ku radio omanya wajja kijja kuba kizibu kirala bw'oba nga sigwe Kamagu omukulu wa mbadde mukyala gundi kumbe yalidde yayiseeyo n'alya ate I'm telling you nze Kamagu mbyogera emirundi 5 wankubisa omusajja n'olya ssente zange era nkyogera oyo wa Bishop ndumu n'aleeta Ntabaazi nga Ntabaazi muteeseeko akazito ntandise omwogerako ku mawulire n'ayita eyo ebbali n'amutwala oba enti ndawa biki n'amuwa ssente naga Pacho kati jangu omusajja azze kwogera naye omusajja yali azze nakunsasula ssente zange ne bazeekuba namaliza nga yaziridde ye wa Ntabaazi yaddawa oba wasenga gufa n'okufa wali agala okole kamuze yali promoting Ntabaazi yali gundi Kamagu oteekemu ssente ofuna kiralu no si Kamagu naye we yatukuba ssente awo netandika omwogerako social media biki ntandise omukuba stories nagaa nedda omusajja agenda kusasula biki nga simanyi ndi ssente zange ze bamuwadde ajjampeeko mwali kunnimbira na ku malusu ansiruwaza nnyini so tolina bigambo biwoomu eri Kamagu siina nina we natuuka ne ŋŋamba bisubaru ebyakubiranga abantu awo ebigonnyo ku Northern bypass awo nga ninze kuwulira nti oba neye yamukubiddemu ate obusungu nga buba bususse miliyoni 62 ozimanyi oyo omusajja ze yankuba Ntabaazi miliyoni 62 ozimanyi Ntabaazi yali akoze empire waggulu awo ku Padro Pio gwe miliyoni 62 ozimanyi senga nzifuna ku saa zino oza n'alibaddewo senga mbadde nazo ku saa zino n'alibaddewo naye nga byonna bano be bamuzannyira ddata bubaawo Kamagu oyo tugenda kwogera in fact waliyo n'essue endala etandika saawa oba 3 oba 4 era awo nga be abantu be kaakati bannange simanyi biki waliyo Bishop nno mulungi okola investment yona biki kumbe abawa ssente bawudise n'abantu kaffe tulabula abantu baleme kugenda kuteekayo ssente mu OneCoin na biki okitegeera bano babawuddisa simanyi biki ng'abayita nga bawayo miliyoni ng'emu oba 2 oba 5 zaali tezimusala Bishop Ntabaazi oyo okitegeera tuba tutekaawo musimanyi biki anti corruption biki batugamba mama yani akwata bonna biki paka leero tetulina kyali kivuddeyo nga we tugendeyo omusajja abamukuuma ba security abeera ne bafande kulaiji abeera ne baani ati nga kugamba ki nga jja n'abagamba bannange ebifaananyi byagundi nga weebiri ebya President Museveni ebya MK nga this is MK project ebufaayo kakati weekend ejja bannange mutabani wa President Museveni agenda beera wano n'amawanga gwe mutumanyidde bantu mmwe yanterayo NSSF banga lye namukolera buno obupetipeti bwe nasayininga nga njagala ntereyo NSSF wange mugendayo ddi kuba njagala genda azimbalira azimpe me I have my NSSF number I'm registered so I want it mwatese posta nagambye nagenze nenkomenti nga neŋŋamba mumbuli essaawa ze mugenda oba mwagala nze mba nkulembera nze sigaanye nja kukulembera saagala kukola nti kintu nti nnumba buli musumba oba kinno nnumba for people gwe nninako gundi okitegeera abasumba betwogerako categorical let's state it clear we have pastors abakwatagane bannamateeka to fire journalists maliciously. I know a certain pastor mu Kisenyi yasotuuka olw'emyaka egyatukanga adiringa ne lawyer and actually that lawyer is my good friend naye ng'atuuka najja naga leero nagenda kuweera naye akyayiiya mbakwatiddemu gundi ki akozesa mateeka. That is a pastor who steps on the pulpit and he tells you, yes, Jesus is Lord and we must be redeemed. Pastor Senyonga nga Mukaga Juni yakola video yakola sermon yali ku kituuti ng'agamba nti abalokole mulina okufuna okusinga ab'ensi. Your prophets must double, must triple because and how will they triple when you don't pay them? When you are on union tambana abantu all the time, bring the money. Simanyi that what oluzungu lwolwo nze nali simanyi nti na Muganda. Nga yogera nnyo oluzungu naye mwe munyunyunta bannammwe mubakolereko ekintu. Okuva lwe wagaba emmere mu COVID kiki ekirala kyozzaako.
oyina abantu abasula ku kyaki yonna teweebuuza lwaki basulawo. Waliyo ku gundi wali oza mu kubalamu estimation mwalinga abakozi bameka by the time you were there? Bangi. Kati bangamba tebakyawera na 45. Simanyi naye baali bangi. Nga bangi. Kuba yakolanga meeting andoza tuli mu 100 and something. Nga ffenna we tutuula bannange nga tutuula mu kyaki ate waggulu wali watumala. Twatuulanga mu kyaki oba wabweru wano waggundi awo tulina we twatuulanga wabweru awo oluusi paka eri. Ningira bajja tebalina kye bagenda bagamba kiri mu magezi simanyi biki ne bakozesaawo ebibillboard ne muteeka sente ze muteeka mu billboard kulangana biki okuteeka gundi mu KCCA lwaki muzisasula mu bakozi. Kuba ne bonnanga nga siri happy era I'm not going to deliver. Tuguyite mutima mubi bukopi kiki kuba I can pasesa nnyo nga centers n'emyaka gyasumbidde gya collectingidde ekimu eky'ekkumi gyakoledde bane nongera gamu gyakoledde omulimu guno obuweereza buno tebaagaliza ekisookera ddala balinga bayindi abo abasajja ndoza ne sente zaimosoka zitwala mu ttooyi nga tebalinazikusasula. I'm telling you. Kuba gwanjagaliza how comes nti tompa sente zange mu budde nange nina abaana nga bw'olina ababoogwa abawo basomera na Bungereza nabo bajja ne bongera oluzungu olutali lwa wano na biki abaana bo bagulidde amamotoka na biki golooza nze saagala kugulayo wadde ka booda kandeeterangayo omutwalo. Mukama akuwa omukisa mukama waali ajja gwababo nga tabawa mukisa lwaki tolinda n'abawa omukisa nga gwe bakolera byonna bye bakolera. No, Yana, Joshua has no fuel. Give Joshua 300,000 to put fuel in the car. Dad, I don't have this and that and that. I'm going out with my girlfriend and which is stupid. Ngamuli awo mulaba muwulira. Nakwata mwale. Mukazi wa mtawa simanyi agenda zaala simanyi bamutute mu ddwaliro lyawa. Simanyi biki gwolooza ffe abaffe tetwagala batwala mu malwaliro awo tetwaliyagadde. Singa obadde ozituwa naffe bafuna okujjanjabibwa okulungi. So kachitanga pasa senya atamutwalanga mugunde. So kati kwolwo bwe nakola effwe gundi eyo sente zange bazinsasula ndi mu maaso g'emmotoka ye bwenti. Kwolwo lwennyini. Ningamba ne mutima gwange kiwedde kangende. Nenzira ku ddwaliro n'endabira omwana wange and that was the end of me with talk. And never went back. But I went nga buli omu praising her being a hero. Ebagamba kakati agenda kutya. Era in fact after that incident Waita zanga wiki emu nasasula abaana ba some few days nasasulako ku baana awo nga manyi n'abalala kuba bangi nnyo baava waggulu eyo ne bayimira okulaba ensasa ng'eri wansi. Oh my God. Kati mu kuswala okwo waita enako nga 2 oba 3 n'abaako basasula na biki ate nga waliwo abaali basasulwanga mu budde. Kuba waliwo gwe nawulire yali agenda. Omanyi kituusizza abaana ba mawulire okubanga bagenda mu mawulire eyo ne batuuka n'okwebaka ne even those ministers oba ba MPs be bagenzo coveringira stories biki naye lwakuba tayagala netayina nkyagala kusiba kaviiri muwala nkyagala gula ka makeup takayina biki otegeera ayagala naye alabike fresh and looking good ng'agenze mu field netayina. Omanyi lwaki abaana batuuka ne bakola stories nga tezituukiridde lwakubanga mwana mulenze nga tegudde olubega alina ka girlfriend kamusabyeyo ka sente naye okitegeera netubanga we are giving a disservice to the community. Nenga tetwagala ng'oluyimba olugamba nti guno omulimu sigwanga naye embeera he's forcing me to do this. Kitegeera. So that is it. Tutunulye ku kyagundi abaana abafulumye eggwanga. If I start mentioning names, by the way, prominent journalists there are very many. See, wadde n'abatafulumye eggwanga naye ne bagenda mu birala. Yes, the likes of bano bagundi bagenze mu birala nti oba abeere spokesperson somewhere oba agende mu birala nnyo. Kwa kati alaba talina lugendo. Ne media houses etwegomba nno kati kankusese. Obeera awo ne obeegomba naye nga nabo si be bali obulungi ennyo. Yakusuubiza nti ngenda zisasula ndowooza wano tulina either 1 or 2 media houses ezisasula. Ate lwaki nabo basasula bali ku competitive beekuba buli kaseera nti onajja nabba abakozi boono n'abatwala nabbayo ono ono naye nadda eno kyegera
so eyo yawali gundi eyo ndoze kyawukanya ene mu gikyemayi ndowooza kiri kimu omukulu agakaani ono ndowooza yenjawulo enjawulo y'okukola ebintu bye naki gyendabanga consistently naye ne naggulu eno abantu tebandivuddeyo if it was really nga otegeera kati eyasembyeyo vaayo tagenze kwoza maswani tagenze kwoza maswani mpulira nti sekadamu but the rate at which omanyi omuntu wosalirwawo n'ogamba mbadde celeb Flavia bw'onyumya naye yagamba yagenda n'atandikira mu kunaaza abakadde ng'abambaza pampa nga beeyonoonera bakola ki ninagamba naye nga yeesunako naye ono ye Flavia abadde owakabi ku TV na biki ninagamba kale kankikole omuntu atuke okukwata degree such a noble profession n'agisuula wabbali n'ogisuula ebbali n'ogenda you never see an engineer actually a surveyor some of us woviirayo n'ogamba kambireke I set up a restaurant, I set up a bar, I set up a what n'ogamba let me lower myself to this low gundi serving omwenge kitegeeza ki baana n'agamba kambeere mu restaurant yange nfumbe emmere mwana yali aripotinga ngaawo ku spaaka gundi ono mukaa gundi ono Kiria Morris Kivuzimayani Juma Kiria na openinga restaurant yeshize ayina restaurant kafumba mmere na biki we bigaana ngadde ewa Kiria nga yeebaka kitegeera omwana nagaa nedda kati ekifo ky'okukola kino kansetingewo oba gundi y'amanda nsuubule amanda nkole ki but really is that where we were supposed to be bazadde baffe lwaki babonaabona tuteekamu ezo sente zonna mwe ba appropriators who come and set up the things emulooza tuli basiru oli n'aleeta comedian atamanyi even how you start up because mbw alina erinnya alina following stupidly n'omuteekayo nansinga ne salary me who has been on air oba abaddewo with experience and what kyo ebintu byonoonese nebabeera nga tebagobera ethics tebamanyi tebalina nothing otegeera gwe n'olowooza nti kati gundi alina following agenda tuleetera abantu agenda tuleetera nothing tutunuulire gundi eyedda kwe twatambuliranga nti ono professionalism biki na biki na biki nga bitufollowinga oza lwaki because we've complained enough we've lamented enough lwaki oza institutions zino number 1 Ministry of Gender Labour 2 Uganda Communications Commission 3 URA 4 NSSF of recent I reported balieku ne bangamba yes we are going to investigate what kakati nga tona kimalayo byonna bitongole bya government what do you expect them bw'oba abadokita basobola okuvaayo ne bakola ki nayo ne bastriking ne bakola ki ate nga badokita nsonga za byabulamu bakola ku bantu bagenda kufa bw'oba bo tebabafuddeko kati who are you a journalist if them themselves they don't respect us then you think they can do anything for us if even there nga tukola emirimu gyaffe bayinza n'okugamba we have a right to shoot and kill and what do you know is that what you can tell a journalist Brutus Kajingo owa CTV yagamba abakozi b'embu I can even wind up this company and we both lose nenjigira ne I can but who loses more because it is you the money you put in the material the everything and whatever me I cannot lose much as I will also lose but I can be hired somewhere else or start up something else otegeera that's why katola abanyiiga nnyo mbumwe mukola ebintu bya YouTube amufunyisimayo babloka babikiki but if it is where I'm getting my peace why don't I say nga sigenze eri kummanyiira how would you spend emyezi 5 tonsasula webale nnyo ate ng'omwana omusasula na mitwalo 2 mitwalo 3 do you know what your media houses nga reporter kyali ku mitwalo 2 mitwalo 3 story ya 12 ate you're paying per story Moses Grace Balieku yaliko omubaka wa Jinja West. This is a legislator in courts. But correspondents, bagene myaka ne bayivana ko correspondents are fetching stories in different parts of the country. Ninga tero atalese stories ajja complaining ati gundi tachyakola ki. Nengo no mubazi wa amateeka yaliko mubaka wa parliament. Imagine. Kitasasula abakozi mu budde, abasasula kitono, abamu tebalina contract, NSSF tamuwaayo. Pay as you earn. Chukanga je mwenyine abadde na mbaka amanyi buli kimu nti ono omuntu yeetaaga kino na kino na kino na kino. Omuntu yandibadde agoberera labor laws n'amanya nti tukolera abantu nga tamanyi nti omukozi alya. Tamanyi nti mukozi alwala. Tamanyi nti mukozi ayina entambula. So baliyeko abaana tabala. Nze nakoleranga erungu jaawo. Niyenge emmotoka ya NBS empitako at 5 o'clock when I'm entering kuyingira mu salt eri kumpitako baya picking angani eyo sides erungu I don't know
Ninga cheka na yakola morning show. Oba cameraman oba something I don't know. Ninge motoka ya NBS mpitako buli lunaku kumacha. Ninga nze zijide ku boda ni mukusasula bado n'enkube enkubi. Togenda kujjobirage ku mpeyo nti enkube kubi. Enkuba bwe betonyojja n'engoye ebbiri zino n'ozijjamu ne tubonaabona. Naye ndoza naffe tuli basiru. Kubanga twagana okwerwanirako ffe nga ffe ne tugenda tulonda abantu abaali bakiikirira nga basiru nnyo ate nabo. Oli najja n'agamba nja bayirawo omubiri n'otuyirawo gubuto gw'oli mu kulya ssente owooza nti nja bayirawo omubiri na biki na biki. Kitegera. So ndoza naffe tulina okwekolamu omulimu lumu twetaawe tugambe enough is enough. Tubiteeke wansi. Kuba abasomesa tubalwanirira abasawo baani bonna. Lwaki lwanirira abalala ffe ne tugaana okwefaako? I think one day we should wake up in the morning tugambe enough is enough. Nga teri mawulire gagenda beera ku radio yonna ku TV yonna tukole tulabe. Strategically government ati attacking about politicians be balina television stations zino. How do you attack that? Kikyoyogerako recruit people abatasoma. Number one. Omuntu atasoma nali interacting n'abaana abamu ababa TV nembagamba guys I'm fighting for you 2 days omusajja abasasudde and is now claiming mumveyo netonde oba seekyo nga temuvaayo mwe kwogera kintu kyonna. Bagamba bugwe nga era mutiwendwanya ne mugamba sire me I'm out of mainstream. Sina gwe nnoonya. Naye olw'okuba gwe nanjogera naye teyasoma. Number one, teyasoma. Yeeguyoli. Nze amaaso akwata muzadde akwata million 2 every semester ngende ku university. You pay me peanuts. Nagamba nedda, this nonsense. Nze nagamba naffe weebale nnyo. Kiringa osalawo. Exactly. And omuntu akusirwalireko akulaga ayagala n'okulaga how you should do your work. Kati baakikola nti bana batasoma bangi so tebalina kye bafiirwa, they don't feel it. Kati mwabaasoma bwalaba ng'otandise okweta laws biki nga kyobulaba nze nagamba kababeere baboneebone cause tebaagala kusalawo. Ffe twasalawo ne tugavaamu okubeera active tetuliiwo. Are we not living? Naye salawo ogambe nedda kino ono amanyidde nnyo ekimala kimala. Twekyaweko naffe. Lwaki twekyawa ne tugamba no I think this is enough. Ne tubeerawo n'owaayo obulamu bwo bonna ffe abakazi n'ogamba kubanga media togenda kuzaala ng'okola ku TV. Nze n'ogenda okuzaala oyo omwana wange ndoza kati gwe nnina kati ndoza kwali kusalawo nnyo. Ningamba but I have to do this. Era baakitegeera ndoza olubuto lwa myezi nga 7-8. Ne bategeranga kati nkoyo okwewanika mu butebo obuwanvu obwo. Ne mbagamba I think enough is enough. Kubanga obeera oyagala kubeera maama naye togenda sobola kikola. Ku TV yani kw'onoobeera ng'oli lubuto lukomeeri. Nga si entertainment maybe, entertainment program or something. Otegeera. Era byonna tubeerawo ne bitunyigiriza ng'abakazi. Naye n'ogamba baddayo bankola entabiki. Naye lwakuba oyagala omulimu gwo n'ogamba let me do what? Otegeera. Naye nga naawe wali egombye okubeerako n'abaana bo okubeera otegeera. Ndisenga radio is okay tebakulaba. Sobola zaala abaana bo nga bw'oyagala ne buli mwaka ne bw'oyagala okuzaala. Naye kati ndi ku TV nina okulabika obulungi nina okukola ki nina embeera gye mpitamu etansanyusa nange ng'omuntu. Otegeera. Balwawo kunsasula naye no making sure nina ka makeup nkoze ntya. Maliriza njagadde n'omusajja gwe saali yagadde wane basa n'omusajja gwe saali yagadde. Nina okukyusa akaviiri every week. Every 2 weeks. Ffe abakazi ate becoming too much. Naye gwe leero oyinza kujja bw'oti enkya n'oteekako ekkooti no one will mind. Naye nze bwe nzija bw'enti n'enkya n'enzija mu top eno enviiri otegeera makeup has to be on point, lipstick has to be enjala zirina okubeera on point buli kimu. Endabika yo n'oba nga you're living a luxurious life nga kyova olaba abamu mwe bafa oba nga baluwadde ne tubeerawo mbu kawash simanyi biki. Naye nga bulijjo batulaba tu living a luxurious life. Ofuna emitwalo 7 naye wafuna ennyumba ya miliyoni. Lwakuba oyagala baga eyo ennyumba gundi mwabeera akola ku gundi. Kyova nze ebyo nabigaana. Ngenda mu Yiino weba top ya 15 n'enjigula ku 5. Nagaana ogenda okwewanika mu mitwalo 3-4. Nga nsobola okugenda mu Yiino wali ne nfuna top yange ya 7 oba mutwalo. Oba kale kinene nnyo gumu kitundu. Ngende neewanike mbu bandabe naguze hijab simanyi biki ya miliyoni 3 simanyi biki. Ninga at the end of the day odda mu nyumba yo n'okaaba. Nze nina moments when I used to cry. Ningamba but why am I in this kind of life? Oyita abantu ne bakwagala ne bagamba bannange gundi waffe wakabi biki. Ninga omwezi gugwa oba omwaka gugwako naye ngamba naye savings emmeka nti tewali. Nina kyenkozeeyo omwaka guno nti tewali.
biki n'ogamba naye Pacho neweekuba n'okwekuba ne mundabirwamu n'okaba n'ogamba is this me, what am I doing, what am I working for, kitegeera. You wanted to ask me that, do I sit and do what? And regret n'ogamba this profession, no, not no. Do I regret okuva mu mawulire oba okubeera mweno profession into no, did you ever sit down I love the profession and there is no way nja gikyawa okujjako nti abakola ebitaliyo banyiiza mu the profession naye ebbanga lye mmaze nga siririimu I'm very happy gyendi naye nga nsaba babeerayo era buli omuntu wakola ekintu nga n'atakikola bulungi kinnuma eno gyendi nga makalera boono lwaki eno gundi agiwandiise bw'ati lwaki eno tagikoze bw'ati mbeera ku radio n'empuliriza n'owuliza omuntu nga byakola. Even recently nabadde nva katosi nga tuli mmotoka yange with some people nga kale ono ne mujjako nabujja ne nga this chick tamanyi na byakola binnuma kubanga twabisomera tumanyi okyegera nga kiri mu ggwe wakisoma owulira obulumi bwakyo n'ogamba ne lwaki ono omuntu akola bw'ati okyegeera. So naye nze okuva mu mawulire sigamba nti kinnuma oba I regret anything, I don't. Era n'abaliyo mbasaba ndoza mulowoozeko beera n'ekiddako kuba bano abantu batumanyiira babeera balowooza tetulina kiddako ate nga mu butuufu tetukiyina kuba bw'obeera ng'olowooza ku musaala gwokka buli kaseera obeera oba nnaku z'omwezi 28 zituuka ddi 3 zituuka ddi kyotunuulidde wamala nze nali simanyi tinsobola okubaawo nga sirina salary ate bw'osalawo n'ogenda mu mirimu gyo oyiga n'enkwata ya ssente n'ogamba guno eno wiiki nfunye ssente simanyi bwe nejja nnaafuna kankozeseeko 2,200 oba 3 nga bwe nninda wiiki ejja tulabe nga bw'eneebeera okitegeera noga leero nfunye 5 ono mwana namusasulako 10 nono kamwongereyo 10 noono 10 emmere kanguleyo ya 15 gine 10 kanjira ngitereka tulabe wiiki ejja bw'enejja oba nazo kazigende mu nnyumba nterekeko okitegeera. So broad inengeri gye openingamu obwongo bwo neegwoberaawo musaala bannange advance you become a beggar. Kati nange kanjogere kino nga kankiwole ku mukulu Kyagulanyi ti bannamawulire let us not show bana bantu tuli bubi nnyo into the extent nti tugenda fuuka ba beggars to them. Kyobola batumanyira nnyo mu campaigns ole nakuwa peanuts nagamba tambulira ku campaign trade yange gundi agenda okutambulira kuno oba buli lwajja naga oyo atuulaawo kuba akimanyi agenda mukolako sitore ne wana kuwa bifu akuweyo emitwalo 2 okole eki ne wakutuzaawo okumala essaawa 10 gundi akunoonya Pacho waguda ono ogamba ono wake TV atuulaawo oyo naye banna olwogenda ow'omunaga oyo gayi yantama naye asabiriza nnyo ssente era eyo negundi eyo waliwo gwe bagamba nti oyo ng'asabiriza nnyo ssente abantu abakoma mu P3 abayimbi I one time told someone nti sisobola kubeera wali Shiba Kenzo n'ompisaamu amaaso n'ommanyiira n'enkuleka ogende with it ogende bwoti tokubyewo nnyo no tokubyewo nnyo president omulambo w'ekito federe yamanyi naye tosobola ebula bali abana beeronda twesaana wamala tuve wano Nera no ala ebintu bino bizese zendooza twesaana ng'era bwe baagira nti naye nze I can't see someone ng'amanyira omuntu ali mu profession balooyo baki and it goes unnoticed. Never number entertainment. You never got it. And tomorrow you go there. There's food there. Arrogance. You're too many. P3 drop out and you're putting on pampers. You think you know us so much. That's it. Then you know. Nanyiga ne ngam. Nze sanye nanga reporter. Yukiranze ni recording artist na bichi attend the promoter w'abayimbi nena uli abayimbi Bannamawulire nga making a noise the other side. I was prompted to go there ambuze kigenda maaso namba olinga abalekanye oba mwagala mubeerewo ne katukenze meeting eri endala oba mwagala ne mere weri wali arrogantly ziche chanta bana byafuzi mu press conference eri eno officer wa nyozi munana kantule eno batwena webale nnyo ebyo batumanyiranga otula ku media center batugambe saa 3 ne mujja mukaga osanga twavuddewo dda. I rather sit home nempandika webale nnyo zange nezi publishing nenkola online obanga reporting media house ye Canada waninga obanga okola content wobuteeka ku nguni nenga tomanyiddwa bya kisiru. Saba mawulire abangi nnyo. I've spoken to most of you naye number one mutya
tosanga nti you studied journalism for 4 or 3 years ongambe nti someone avudde eri alima mayunige avudde ite yasoma ne mu talina kyamanyi yatwalayo bipapula bya bijingirire threatening talina kyamanyi ne bw'omubuuza nti what is journalism oba what qualities of a journalist oba biki talina kyamanyi babitegeera naye n'akutiisa naye obanyiize nnyo ankome wano ku lwolwaleero naye still ekintu ky'abannamawulire twagala kutuuka ku kinyusinga twagala kutuuka ku paati eri nga tebakyatumanyiira nga we don't reach an extent. Yesterday I was talking to one of the omuntu ali munene nnyo muno eno era nga naye musumba ne mugamba nedda naye ate kubanga bamugambye kuba abaana buli avaayo kukola interview agamba mulete ku Pacho so yabadde forced okumpita to meeting naawe oyagala kunkuba bikyo manja biki I was like sikubanja biki naye why ebigenda mu maaso lwaki bano abantu temubasootinga obuntu butono obujjangawo naawe Bishop w'amaanyi Bishop mani manyina wa SFC mu SFC mwinayo Bishop wamala tuve wanakalulala ntabazi yali waawo naye tombuulira kasasiro katonda abakuume Uganda y'enkya